So bisirikirwa saawa eno bali mu kukola bubaga wamu ne Swazi ono ye mutabani wa Kafeero oba y'omu ku batabani ba Kafeero abasatu DNA be yagambye nti bukigalo okusinza ku bisirikirwa agamba nti omwana ono yamulabirawo nti ye DNA zonna ajja kuyitawo. Abantu bangi babadde bali banyigira Swazi nga bagamba nti empisa gyayisiza mu baganda be bo tebagitegera. Remember abaana bano 25 bo Naganga agamba agenda kufa nabo era waliwo oyo ndowooza taata waabwe muganda wa Kafeero alina obulevu bwe butigwe bayita Mugerwa agamba nti oba mumutta mumutte naye nga Swazi yagamba si mwana wa Kafeero. Afuna bulungi sigamba nti agenda tugende byogera nga atuloosa nti tugende twogere nga twogera mbu atuloosa. Kituufu ayinza okukuloosa ekintu n'okisirikira n'okola ki n'okimira ng'omuzadde. Kati mwami Mugerwa bubaka ki bw'olina eri abaana bo abatayiseemu be bawandudde abaana 21? Nsaba bwe nti tukwasize wamu. Mukama wange mwabaddewo nabeebazizza era mbeebaza mwebale kuggusa uko bakalulu ko twakamaliriza mwalabyeko ng'akalulu kawangudda kuffe famire Nantongo yabaddewo omukyala Grace yatukuza mwamulabye yabaddewo ne wabaawo Babbulo Kisoga yabaddewo nende yabaddewo walewo yakubya akalulu. Lwaki temwasanyuse? Tebetwafunye tebalina mulamwa. Nkitegeera. Tebalina mulamwa betwafunye. Abaana basigadde abalina omulamwa twabafiiriddwa. Kati bano abaana babayiseemu oyinza bbawa bubaka ki? Sina bubaka bwemba wansi. Naye ngamba bano abakoze eki abavuddeyo abawanduse Nantongo ne banne tukwatagane tubeere omuntu omu. Nantongo awakaawo olaba nga baggobaganya tugenda kukwata mpola mpola ogenda kuvaawo tujja kulaba ekiddako funa bulungi n'ennendo ono tulabe kitukola ki tetukuzaako obaviira kuba abo abaana abo basobola n'omutema funa bulungi balina obusungu bungi basobola omutema osobola obaviira n'okola ki n'ogenda n'odda ebbali nga wetuyiye ekikola ki ekiddako. Naye nsaba n'abaana abalala tubeere nga ki n'ekirala kyensaba nti gavumenti kyensaba laboratory yakola ebintu ebyasooka naggulu sina kyenjinenyako. Laboratory yakola ebintu ebyasooka enzo okuba nga yabadde tesobola kuleeta results kwongera ku baana abo olw'ensonga tumanyi ebyobufuzi oba tumanyi ebyamateeka nti basobola okuvunaana. Naye kye nabadde ngisaba nti eyo yabadde erina okwongerako abaana nga 3 oba 2. Laboratory eno eyasooka kuba ye yakola abaasooka naggulu tolina kyoginenya era sibanenya. Naye laboratory eno yakola ebyasooka jjukira twakozesa laboratory 2 kati yabadde tesobola kufuna nga tesobola kukkiriza nti abaana baali bana naye yandibadde ekola bwetu nebeekubamu ng'abazadde ne bagamba nti olaba tukole bwetuti nti buli abamu tebajja oba tebajja twongereko okwo ate si ku baana abo tukole ki twongereko. Naye twogere amazima nti abo abaana balifuna batya emikisa nga famire yennyini ebali bbali balifunya batya emikisa kuba mu kika obaako gy'osibuka obaako n'abakugoberera obulevu bwe butigwe bayita Mugerwa agamba nti oba mumutta mumutte naye nga Swazi yagamba si mwana wa Kafeero. Ebiwayi bino biri bibiri waliwo ekiwayi kya Naganga bo beekwata wamu n'ennende bagamba nti famire ya Swazi oba baganda ba Swazi bano balina emitima emibi era bajja kubalwanyisa paka kusawa esembayo bo tebabamanyi naye ye abisirikirwa agamba famire eno gy'amanyi. Jjukira nti bano abaana 25 bo bagamba nti bisirikirwa afuuse ekizimbulamu bwabwe
era yabalwanyisa pa kusawusembe. Remember twalese twafunye bisirikiro wano twamukubide kusimu nabanga atuwa information ng'agamba nti akirabirawo bano abaana ab'empisa embi nti Kafeero nga tasobola kuzaala miguna gy'abaana bampisa mbi bavuma abantu. Jjukira nti bamaze ebbanga nga bamuvuma n'embwa ne yeesigama ennyama naye ye ng'agamba nti ajja kufiira ku mazima nga warrior. Era ssaawa eno atambuza mwana mulenzi ono gwe bayita Swazi ku kabaga era akayimba kalina n'akayimba ako ke bayita oh my God nkeerabidde ngera beera nga nkakuwaawo ng'akaperformingamu ng'ali wamu ne Swazi omukwano gwonna agusiza Swazi. Jjukira nti ebyobugagga bya Kafeero byonna bye yaleka era ebintu byonna yabikwasa Swazi okubeera nti ate abikwasaganya wamu ne baganda be bano DNA be yayisizaawo. Bangi si bamativu ne DNA eno era Bruno K ayina omwana omwoyo gwe bagamba nti afaanana Paul Kafeero. Wambye ennaku emuyonka butaaba naye ndowooza Bruno K agenda beera nga amukwata kwaliwo n'abaana abalala bangi bagamba nti DNA zino tebazisigidde bulungi nnyo era bo bagenda beera nga basigala bagamba batabani oba bawala ba Kafeero bagenda beera nga bo tewali kibaala obeera kubeera nti beesiba Kafeero naye besirikirwa essanyu limutta asula anywa bwe yeebaka bw'anywa talina kimugana kubeera nti asanyuka. Mu kaseera kano nina muganda wa bisirikirwa Pacho era nga bwe benywera omwenge gwabwe basanyuka. Ina information gwatuleetedde ku nsonga za Kafeero naye amawulire ge nnina galaga nti General Sale yabayise babere nga bali awomukko naye ekyemisana abaana bano basobole okubeera nti bababudaabuda. Ensonga no zonna ogenda nga tuzogerako nnaku olwaliro ne Pacho naye nga teweerabira kujikiza banaffe aba apathen. Tugamba nti no gwe wenna ayina obulumi mu nnyingo ofuna obulumi mugongo ennyingo zeziro mavivi gakuluma bigere bikuluma mu nnyingo ekiwato kikuluma omugongo gukuluma banaffe aba apathen bagamba nti eddagala lino liva Germany baliyina beera nga obanoonyaako ojja beera nga wonera ddala bulungi nnyo. Abakubireko ku namba eri 0746 7409 66 ngambe 0746 7409 66 oba 0701 432 ngambe 0701 432 munaffe aba apathen bagamba nti gwe ayina obulumi mu nnyingo omugongo kuluma olina obulumi wonna beera nga wikwata eddagala lyaba erino lijja beera nga likuyambira ddala bulungi nnyo obirenga ate weyagalira mu nsi eno. Kankwase munange Pacho era ng'ono munywanyi nnyo wabisirikirwa agenda beera nga tuwa information ku byatambudde mu nsonga za DNA olutalo lukyali lw'amaanyi. Mukulu wa Viro n'agamba oba munzite naye Swazi si mwana wa Kafeero ate tunalaba olutalo bwagye lugula embeera nga lukoma. Muzadde Megaton gemanya program lutambula kanegata ku Pacho. Bingi bikyayogerwa ku nsonga za DNA zino abasinga baziganye bagamba obufere bwabadde mu DNA zino balamuze yakulidde bw'amaanyi. Abaana abasinga bakyawanda muliro ate wetwogerera ssaawa eno omwana abadde ku kijja oyo gwe bayita Nagga abadde yatintinga obuviiri agamba nti wadde DNA zaawedde balina okumuyiririra. Jjukira nti ono omwana abadde ku kijja era DNA we zaawedde nga bamuwanduukuludde n'agamba ajja kutema omuntu anaaba amujja mu maka gano. So waliwo n'omwana omulala bamuyita Nantongo yavuddeyo n'agamba nti buli yaziika ku kijja kya Paul Kafeero kuno agenda kubeera nti ajjayo omuntu waba si wa kika. Ebintu byongedde okubeera nti bitabuka baana bangi bagamba DNA tebagitegedde era boogera binene boogera bitono. Essaawa eno nina Pacho agenda beera nga ate atuwa information ku nsonga zonna nga bwe zaagenze ku bya Paul Kafeero. Bisirikirwa akyafa ssanyu abinuka amasejjere yoba yeebase mmeka simanya nti nange simanyi baanaazuukuka essanyu ejo namunoonyezaako ng'omwagaza ati yagambye nze nabadde mmulina n'agamba simanyi oba enkya nabanga mpulira n'okuwulira kati ali mu mbeera ki bisirikirwa bisirikirwa mugira mumuleka essanyu limutta baamuvumanga abaamuvuma tebaalabiseeko n'ogwo Pacho ebibuzo bingi ansa zikyali ntono wambagamba DNA zino nfu okulumunya gwagamba nfu ebya DNA ebifu abaana bano abafaananye Kafeero ne bamufaanana obulevu kukola kyabo ne bagaa okufaanana si Luganda okufaanana si Luganda webale nnyo Pacho buza ku nze banfaananya Mary Butter nali like do I have anything with her not really buli lwensa lenviri banfaananya Catherine Musasira do I have anything with her when nina sometimes banfaananya Judith Babiri do I have anything with her not really bonna Baganda even first of all you're from Acholi I'm from Teso Teso
So I don't have, so that is why me, I like some gundi z'Abaganda nti okufaanana si Luganda, simanyi biki. Era naye kennyini yayimba n'agamba simanyi olubobbo something. Mulina olubbeteeso. Simanyi. Nze mmanyi ebyawano mu Buganda by the way okusinga Teeso sijja kulimba. Pachoto nga tunatandika buza ku mwana. Jamii ati Megatron chanoni amaro sana opoyo inubedo dinenu nuwesadedede. Mina nashukuru sana kwa mnatufuatilia kila mara mina kuaga hapa. Nashukuru mina naitwa Pachoto Harriet Asimwe. Tuendelee basi. Katugende maaso. So Pachoto byonna byabaddewo naye abaana bagenda mu kooti tebakkiriziganyizza na byavudde mu musaayi guno bambagamba balabika tebazzeemu nabbi kebera biri bye basooka okukebera bagamba bye bakomezaawo tebaatutte budde abaana 25 tufunako abaana 4 bafaaki. Okay, kyensobola okugamba nti abaana balina right ogenda if they are not satisfied mutima gyabwe ngera bannayuganda abamu bwe batali ki era nga bannayuganda abali kusaba nti no byongere okukeberebwa mwe muli ne my brother, my friend, my Deputy Speaker Thomas Tayebwa yagambye nti asaba nnyo, I propose we go ahead and do DNA with the rest of Kafero's brothers to close this chapter. Otherwise, that resemblance cannot be wished away. Comrade Atenye, olwaweereza message. Balam. Total closure of this matter is needed, especially for those children who are total photocopies of the late. Who fathered them? It's a question mark. I trust you on handling such complicated matters, and I'm sure you will handle. Taiwanga yaweereza kagonja it was on his tweet oba X nga asaba bigende maaso kale naffe nga bannayuganda twali kisabye ne tugenda maaso naye kati nze nange nabadde ndooza omu ku abo abaanyiize naye ate nze I think I had to sort out myself because mu 1997 1996 Kafero started falling sick bichi and what have you. Abali mikwano gye ne bamukwata ne bisirikirwa. And by the time like that time nga si nnyo naye nga like he would drink, he would do what. So ate nga love yaabwe erinnya waggulu nnyo ne bisirikirwa. So then she got concerned, why am I not conceiving? Now opening her up to some of the friends whereby ne bagenda mu ddwaliro ery'ensambya. Mu kugenda mu ddwaliro ery'ensambya musawo n'abagamba omusajja ono anywa nnyo omwenge. Kale yasookera wali n'abagamba mbabuulire omusajja ono has low sperm count. Nga kitegeeza nti kyanseeziza ezo okuddamu okuzaala naye nga ayina Swazi, ayina Elizabeth Nagawa, Nagawa. Ayina omulala oyo Peter something. Simon Peter. And Swazi. So we babagamba ekintu ekyo. Ne bamwana chances ziri kati at what? Those children were already there. Era if you listen to, I think there's even a song whereby yatekamu those children. Okyegera bulungi nnyo. Kati awe bamanyira nti dono omukyala we yamanyira nti chances ez'okufuna omwana mugundi tewali ki. That's why gwa lwaki abantu tebeebuuza lwaki we yafa ono omukyala n'azaala bisirikirwa. Kyokka bisirikirwa yatazaalangako mwana yenna bukya Kafeero afa. Ayina abaana. Webale nnyo. So kakati kino kitutwala wa? Tife abakyala tulina okwetereeza. Kuba bino byonna tebyali baddewo. Senga bamaama baali tebazannyanga buzannyo bwe baazannya. Bw'obadde okimanyi nti ne Swazi mu kale gwe bali bayita tataabwe nti Kafeero abaana babiri ekyuma kyababoola. Mukulu we n'asemba yeeno. Ate ye wakati nekikola ki? Kakitegeeza ki? Bamaama baffe obuzannyo buno baabutandika dda. Ate bamusajja atondoza we yali anywa, manya omuntu ng'anywa mukenga oluusi tebamubalamu magezi. Naddala omusajja naddala ng'anywa obwo obuwala gye ne yeekatankira n'akola biki. Kati ate ye yababbanga magezi
nakolanga ebyo ebintu nga balowooza nti atamidde ega yalinga ategeera tusobola kuwandika nnyimba ezo bwezi nga balowooza nti atamidde ng'ate ayinza okujja ne yeefuula atamidde ng'ababba magezi ayagala mwogere byonna n'abawandiikamu ennyimba okitegeera ne munyumya byonna kyova olaba ye ebintu ebyo byonna yajjanga biteeka mu gundi okitegeera nti at least we've known about whatever he used to say even through his music ng'akulaga nti ki kaakati waliyo abaana be nalabidde ddala nga neebuuza kati bano Kafeero yabazaala ina emyaka emeka 6 mmeka bano ab'emyaka 5 bannange tubeereko ebintu ebimu nga tuli ki kati neebuuza what is that special thing they are fighting for to get from the late banoonya bika bagende batugetuge bamaama baabwe aba babuulire ebika yes awo tutuuse bagenda bakole batya babatugetuge mbuulira taata omutuufu ng'omuli wano mu bulago omwetungeko paka lwakubulira ekika ekikola ki kubanga at the end of the day we women are the players ffe tuli bagundi mu kintu kino okitegeera kati okumanya nga the late Kafeero mukama amuwummuza emirembe yonna gy'ali teyalinga musajja musiru but because omanyi tubeeramu ne kali ndi muyimbi nze Kafeero ndi star golden boy of Africa biki banaawulira batya nti mukazi wange yayenda kansirike mmuleke kubanga mukulu wa gojja simagine mukulu wa Swazi muki mulala ekyuma kyamuwandula n'omuto kyakola ki kyamuwandula kati abaana yabazaala aliwo ezega Kafeero wamuzanyanga matatu si ani yayimba makazannyo matatu mulimu ekwangala something like that gundi sebata so kati kwegamba bambi musajja wati ndoza bibatambulanga omanyi abayimbi batambula ku bizinga naddala kadongo kamu babeera nnyo mu bizinga simanyi wa enkyasho wali saa kunyumiza nange eyali manager wa gundi emu gwe nayawukana naye ese radio group y'abayimbi kubanga teyayinanga time yange so leero bali wana enkya luli wali please what is money newaffe tatange might have had that money but there is something that my father wouldn't do, my brothers wouldn't do to me. Amagezi gazze kuba mu ngalo. Why? Nawulidde nti eno banaye tukole bino okusooka. Eno waliyo gwe bagobye ne bamuteeka ne ku mutimbagano. Wano. Bayina gundi ewa gundi ewa Pasabujingo. Ane Pasabujingo kasita kugobeera akuteekayo. Nze nga teyanteeka. Ayakusonyiwa busoya yakali akwagala. Pale eri walaji. Nkugamba. Nze sirina kye namukola. Andi nze neegoba kati ye yagobye namuteekayo nga bye yakola Kaaya bambi ale Kaaya bangamba yasomanga amawulire nga wansi asomera mu kigondo mu kipuli bakulimba nedda no ogenda ogira booti ng'ali mu kipuli nedda bambi nedda balimba I've never seen him like that. I used to be smart bunga abeera eno ng'agasoma kati nze kati obuuza Kaaya omubuuza nze oba nze nakolanga ebigambo byebayogeranga so kati this thing so bano abaana abafaanana kuba nalabye Paul gundi Honorable Nsereko naye yakigwako. Do you still remember the story? Buli gyateekangamu amaanyi Pastor Yiga Guy yavanga ng'afaanana nnyo gundi yanzijukira wamala sorry ogiwulire wagiraba kozi muvubuka ba yalina wa I remember that story ng'ekivubuka kifaanana Honorable kati nange nina abaana be nalabye wano naye ng'omu kati omu ekyamumpandusizza nange mashini yange ey'amaaso DNA yange ey'amaaso nga mukulu nnyo ayagala n'okusinga Kafeero oba okumwetuukako ku myaka gye really nga kyo kigamba tata yakizaala ate bwe bamubuuza nti mama ange nze yafa biki I think people just want to use that opportunity. They didn't think nti kyali kigenda kutuuka wano wekituuse okitegeera people just want to use that opportunity I think because even right now maybe ettaka ye kati biba bibanja inayo lyenkana ki yikaaga ziri eri simanya bugundi sebo tewali ttaka we litakola anze yo nedda tewali ttaka we litakola ki kati nze mbadde nsaba okiba kisoboka nga ne deputy speaker bw'akyogeddeko n'abaana abalaba batwale emitima gyabwe oba kino kye bagamba eky'okuggyako baganda ba Kafeero omusaayi okikkiririzaamu I think they should do it we babanga they are biological ng'olwaba basobola nga batuufu simanyi kikalu okwata ennende omuggyako omusaayi simanyi naye nze ŋŋamba kino kibeere ekyokuyiga eri ffenna bannayuganda naddala abakyala nze nja kulemera nnyo ku bakyala kuba naffe tuyina abasajja be tuzaddemu ng'oba oliawo tebali tulabira tebalabira n'abaana baabwe tebalina kye bakola naye
toyina kutuula awo ogambe omwana oli si ye taatawo kuba talina kyayina oba talina kyatuwa oba talina kyakola ki kuba tomorrow you never know what comes in okitegera because you have a bridge with this man oyina bridge n'omusajja ono ng'ekibagatta siganye oluusi bakwana abakazi abalala ne babalemesa okulaba bano abaana abalala biki naye nze nali nsaba era essaala yange eri nti senga mukama abakuba abasajja nga abo abakuba omuggo ogwo n'olwala nnyo 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 n'otuuka ku extent y'okufa ng'ono wange yalina okuyamba gw'otaayamba weebale nnyo oba ng'olina ky'olina ky'oyagala ono gw'otaayamba nga yalina okukuyisaawo oba tugeze yalina sigiri kyesembayo oba ogenda America oba you know embeera nga waliwo oli omuntu alina okukola kinaakujjukiza taata ojjukira bwe waŋŋaana lwaki nedda mumugyewo wani they are using that exchange that excuse obutaweerera abaana obutagula mmere obutakola biki ngawuza omwana si wange wamugamba tugende mu DNA nga yeebuzabuza kakati be baviiriddeko abakyala okukola ebintu bino kyagamba ye ono waagaanidde kakati nange sinawe nzya ssente naye moze nzijukira neegattako naye ebikika ngende mugambe moze akyalinamu kasente mugambe omwana wo moze maami n'akula n'afaayo n'akola buli kimu ng'amanyi nti omwana wuwe nze nina omusajja gwe mmanyi omusajja ye bannaye lwaki ŋŋenda wala Mathias Walukaga ojjukira embeera ye ebyamutuukako yagenda okulaba omwana omuto munene ate nga gwayagala ennyo yavaayo kubunga siki kati mwami Senkubuge gwabadde alabirira mbu naye si waaki ekyuma kyagambye nina story ngireeta eya Senkubuge atunnyonnyodde byonna abitunnyonnyodde n'engeri gye yafuna n'engeri omwana badde mmanyi wuwe n'engeri omwana badde mmanyi kikyamuwandudde oba wagundi badde manyi kyogenda kuŋŋamba nti wa Senkubuge atubulidde ensonga zonna we zaava n'engeri gye bafunamu omusika oyo kuba bajja out of the blue ne balaba Senkubuge naboga kati oyo musika oyaze ne Senkubuge ye musika out of the blue ate nga bagamba Senkubuge ya mbu ye yaleka n'agamba ono ye musika eno ye bikiyo clarify nze bana kati meaning wagenda kubaawo bakiyita okwabya olumbe batekeko the right musika anti oli n'omusika yennyini si mwana wa kafeeri kakati bagenda kuddamu kwaba olumbe Swazi tagudde mu bintu oba Simon Peter Simon Peter naye kino ekyakuba saawa eno kye tulinawo nti bambi gundi genosale abayisi bano abaana abatali bago agende babawe bababudeebude andi era agenda babudabuda mu ngeri ya sente ani agenda obatwalayo gondi nende muganda wa Kafeero taata sale nange ndi omukubo bannamwandu oli namwandu nze ndi namwandu taata sale nange ndi namwandu wa Kafeero nze munnange yali yansanga eyo nga zo okuyimba etteeso kati omwana we ye bamugize nze siinayo mwana nange nalina lowat kati abagamba kati goli wamu nebisirikirwa kyovula mwagalana nkyagala nnyo kijja kyange ekyo lwaki mwasanyuse nnyo nga bano abaana abana bebakkiriza kuba gundi eyasoose bano abaana abalala abatali kubali abana abaasooka jjukira bali abaana abaasooka bonna bakomyewo kyekyo abantu bonna bakimanyi wano lwaki bano abaana bali bavuma nnyo bisirikirwa ate awo wali essanyu lyange nga bamuvuma nnyo ne bagamba nti mubbi Mukama yabalaze nti nno kubanga omukyalo ono omanyi bannaye tulina abantu be twagala n'abeera mukwano gwo n'abeera buli kimu kyo okitegeera simanyi baali ofunyeeko omuntu ng'oyo naye me have ever had that one person okitegeera nti n'abeera mukwano gwo era nakati nakuba alina bwe yeesiriwazaako awo ennaku emyaka egyo nedda ono gwe nkunyumizaako naye nga ye nze nasigala mmuteeka even my referrals oba muki era mukubira ne mugamba manyi kuteeseko nga bagundi bange bakkubira you know because okwawukana naddala nga mulina omwana tugeze si lutalo naye mba temulina mwana bannange love si komera nti mwayingira mulina kwettirayo mulina kukola kyo kitegeera so enter in a relationship wekiba kiganye buli omu atambule ekkubo lyagende but you can still remain in contact because bw'ojjukirako ebirungi oli bye yakukolerako and what have you terulina kuba lutalo kati nze ekinsanyusa kye kino abaasinga okwogera ennyo ekyuma kyabasudde wali nga bebavuma nga bebakola ki omukyala ne bamulengeza omukyala kwegamba nga balinga baagala otukyayisa omukyala era nkimanyi baaliwo abamukyawa naye ng'omukyala ono yali alina kyamanyi
Do you know that omusajja ono yalina bye yabagambako. Kaakati Kafeero omugenzi ayina banne be yagenda nabo mu ddwaliro nga nebisirikiro kaali. Ne babagamba mumanyi kale senga mwajjako emabega omusajja ono has low sperm count. Ate ekirala ateeseemu okunywa ennyo omwenge kati takyasobolera ddala kukola ki? Kuzaala. Kyova olaba nti abaana bonna abaaleetebwa nga bali wansi wa myaka gy'Abaswazi awo baali baamala okukatema bano mikwano gy'abano n'omugenzi mu 1997 ti omusajja ono takyasobola kukola ki? Kuzaala. Kyova olaba n'ebisirikirwa because yaliwo nga boogera ebintu ebyo yabagambirawo n'abagamba bannange bebidda nga abaana bano si ABCD kubanga be baali bamanyi era be baali baana abazaaliddwa era nga be baliwo era nga okyegera. So kaakati senga baaleeseyo abaana nga kale bakugambe ntya nga bakulu okusinga basaazi bano nga bakulu nnyo okusinga bagundi abo bana abakulu bana ab'emyaka 5 mu 3 naye nga basingako emyaka nga 5 okitegeera awo baligambye baki bakafeero naye bano abaze nga bya myaka 6 mu mmeka simanya ono weebirevu wa mmeka nera gwe nalabe weebirevu taweza nkaaga mbeera nedda muto banange muto sabulevu oyo asinga ne kale ne Kafeero obukulu sabulevu muto mbeera kuba ate ono w'enviri bweziti eyakuba Kimaliya eyakubamu ekisanyirizi kigundi oyo nga afaanana Ziza Bafana nga yafaananye nnyo Bafana naye mwe tubeere serious mu bino ebintu afaanana Bafana ebyaddala Bafana atwala omwana lwakuba ate ye mukulu ku Bafana kati byansoberedde awo naye baba mbeera embawa zirabe zonna zeesise naye yabadde mukaamu anti bwe batyo kubanga kaakati awo omanyira ne gundi yabadde mukaamu ate munnange abaana munnange boolaba batabeera ba kika ekyo osanga nga balina empisa mbi nnyo kati ku bukakkamu bwa Kafeero ddala anti kyekino gundi simanyi bagundi wagigize ku bukakkamu bwa Kafeero ng'asobola okuzaala omwana avuma abantu bisiruka nasembi yakoze n'agamba nti nze kasita nalaba DNA nali nagikola dda era kino mbadde mu maaso ge nga nze bwe nnakoze nti ye kasita agira okuvuma oyo si bwa Kafeero naawe mula si bwa Kafeero kati yagenza okubeera nti asiivinga n'asengejja bulungi n'afuna n'agamba era byonna Kafeero yali yamuloosa dda ng'abaana yabamulaga dda nga yamuga ono n'ono era DNA Kafeero yagikoze DNA Kafeero yagikoze ate ne gundi mpulira nti baamuloosezza Joy baamugambye taddamu kuloota kimala kyalose nedda taddamu kuloota mbalina bingi ebyokukola tontome bitontome mbwaloose mbutaddamu bwamya Rosias toddamu kuloota naye ekirooto ate yakyeyagalira kiki nedda asusseemu naye mwamya Rosias bana yaloota ate teyatontomako byonna ekyabisirikula kibala kuba ebisirikula kasaa kikonyemu bw'ati ne tugenda n'ekyo kino ekyajja lusala okubayita kyena kikigattako nze nja kumwebaza nja kutwala okwebaza kwange eri Genosale bagenda balyamu ku mmere oyo muzadde ekyamazima abaana bano bonna beetaaga kubudaabudibwa naye mbadde nsaba Genosale nga bw'aba abayise bagendereko ne bamaama baabwe those ones abakyalina bamaama nga baki okimanyi nti bano abaana 99% tebazina bamaama bamaama baafu bayaaye bafere bwe babanga tebagenda kujja n'abazadde baabwe bawoza maama yafa maama yakola ki maama ayinza okuba nga gyali naye alina mu bufumbo bulala mwali ate okulaga obuyaaye bwe bwe yakolanga obufere bwe bwe yakolanga Genosale taata nze mbadde nsaba omwana atejje na nnyina asigale kuba ne mu kusooka twabalaba baaliyo ba 3 mu 5 bwe bagamba ekyuma biki mwana eno nti ndooza dokita yali ategeka ebyokukola ki ne beekubira amasimu ono ne basigala bameka ndooza ne balowooza tebalikola another DNA nze nkusaba taata Genosale oli musajja muzadde celebrating as the one of the best fathers on Father's Day nsaba buli mwana gw'oyise oba abo bonna abagenda okujja buli muntu ajje ne maama we tufune ba counselors bababudeebude n'abazadde bano mugende mubuulire abaana bano ebituufu
oba taata yafa oba taata gyali genda mwetondo omwana muze nze nagambye eddanze nkugwa mu bulago ne nkugamba mbuwulira gyengwa kanti ndi muwala mbukugwamu. I don't want any explanation oba wayenda oba wakola ki. Show me where my father is. Nzireyo mbeera eyo. Ne bw'aba talina kantu oba nina omusajja gwe mmanyi mukwano gwange. Sijja kubulya naye muno mu Lubaga. Okimanyi yakaddayo myaka ndozanga 2 oba 3 mu kika ne he's around 38 agenda nakuweza no yali aliwo nga bamugaba walala. N'abakazi nga mwekuza ebintu muje musanga gye mugaba agaba. Mukazi nga weeyo mu Eastern eyo nga yagaba ono mulala mu family y'Abakatoliki kyokka ono kyazuulibwa nga wagundi w'Abasiraamu kyokka era abadde nga abeera ku bisaniya by'embizzi bikyaliyanga okitegeera nga ye bambi kyakola bulungi nti bwe bamutwala mu family y'Abasiraamu ne bamuwa erinnya ly'ekisa naye ng'agenzeeyo wa 40 years kati meaning ndooza takyazirya kati n'omwenge yaguvaako kubanga twali nga abagundi nga bakinywi aye saka akumumanyira Kebirungi Gloria onoomuwulira omumanyi Kebirungi Gloria ye president waffe abanywi abanywi mwina ne president ekibiina mwakiwandiisa simanyi mibuuze mugenda ddi wajja nosali naye Kemirembe kola ku bintu bino otukolere sako nze nti ngunywera waka kati ndi mugezi bakuleeta waka ati oba okyalya ogenda okulaba passion misinde nze ngunywera waka mu geeti oba olyango owulya waka ge tututu ati ongambe ndeeteyo cupa 7 koze gwe gundi bakola delivery tukola delivery ewaka ekintu wete nga mwakitereezezza nnyo kati oyagala ki music waali gundi waali ozannya n'abaana bo wano bw'onywamu akantu ko wano we musiika kati we abaana we bazannya bano mpozo ngambye yakola atya yava mu Katuliki ng'embizzi gyali awuta mpuuti naye munnange maama yalwalamu awo biki kati nga balina okukola ki waaliwo embeera eyatuuka ku mutabani kale maama omutabani alina embeera eyamutuukako maama n'atambulako ne mutabani ne bamugamba omwana ono ekika kye ekikola ki naye gwe bagamba omwana ono myaka aga bangamba waliwo kino ekintu nti omwana omugaba mu kika ekitali kye waliwo ebika ebikambwe mbu omwana asobola okwepamira okwo nno kutono waliyo omwana akaaba ebbanga lyonna nga ye tali kwegamba ye nga ate wabeera nga bebi ne bamutwala ewala batugeze nti omututte like for us ewaffe n'omutwala nti oma mu famire endala wagenze okumutwala nti mwana nga nekundi terinakola ajja kaba okuva lwe mutuuseeyo paka era awo bakadde baamanyiranga nti ono omwana gwe batuleetedde nti tulabe nti waffe siki nakimenti abakazi muli batemu omwana w'emyaka 3 babi nnyo nze nga siriimu lwaki gwe toli mukazi kubanga nze ne bw'obeera ng'oli munaku otya era nkugamba olubuto lulwo mbeera eno ng'akola ki naye beerayo ng'okola ki kati gw'omanyi oba luli badde oba kinze kasana kiggamba apakyo nze nejjamu nalabye abaana abamu bagamba bagenda mu kooti ensonga ey'okugenda mu kooti bafaaki lwaki tebagenda na kino kuba mu kusooka balaga nti bali wamu ne mwami Balamu nti bagende mu ekyo kuba bano abaana bangi nnyo bavumye Balamu bamukoze eki byonna bye boogedde babyogedde naye ate beebaze Balamu nti alina ate at least wabatuusizza era abakola ki neebanaanyiga neebanakola ki naye nze mbazzaayo ku bigambo message Semakula bye bagamba gw'obadde okimanyi nti Kafeero yakutukira message mu ngalo bw'ati okitegeera nti balina ebintu Kafeero bye yamugamba ng'omuntu banne abaali close naye John Segawa naye so these are the people abali tebaagala nti omusajja ono akole ki kubanga already ekituufu baali bakimanyi ng'ate actually bo tebataategeera ti bano bapapa message were even protecting them from the little they are getting kati for example ngono wa tinti eyo ya pink ya kikala kyeyo golodi oba bikyeyo okitegeera nti yali mukambwe nnyo n'avuma kibuli kye oba yali mu maali oba buyumba oyo yali ku kijja okitegeera n'avuma buli kiramu n'akola bw'ati naye nga even the little they have now bamessage kye baali bakola ki they were trying to protect that they didn't want the name of their friend to because for them bali babagambye ensambi bakibagamba gundi bisirikirwa kimanyi baani kakati omuntu gwe babagamba gwe babalekera olingaga kijja kunkola bubi nnyo omwana bisirikirwa obwanga simulese mu musaayi gwange something like neze ennyimba gyeziri nga tuvuddeko ebyo these are true stories we are telling you okitegeera kakati
omuntu ng'oyo yazze n'akugamba nze kyemmanyi kye yaŋŋambako kiri kino ABCD bannanga abantu basobola kuvaayo nga bana bataano nga bonna balimba nga they are saying one thing era nga bakugamba era kojja Kagato senga amuwulizaako ne bisirikiro yalina we yayulira n'abadde naye jjo kujja leero kojja nti abaana bali bana era results nga komeyo nga bali baki ne bisirikiro akugamba nze baŋŋamba bana era musajja atuli abayimba nako ki Nagawa Elizabeth simanyi ani awo biki ate Nagawa Elizabeth amubbulamu sister we okitegeera ate bano abalemerako bano abafaanaga bagamba nti bafaanagana omugenzi anti abo be ŋŋamba nti mwami Sale nga bwe yabayise Jeno buli omu mugambe maama wo ku mugongo we papa ne kaadi y'obubatizi bajje nazo bakuzaalira wani yali for God Father simanyi biki nga tetunneyongerayo mbajjukiza banaffe aba Apathen bano bayina eddagala lijjanjaba ennyingo mugongo basange bano Mengo mabega g'amasengero awo baga nti gwe wenna ng'olumizibwa ennyingo omubiri gukuluma eddagala liva Germany ng'omugongo gukubakuba ng'eno nga tenti eyo wekazi otambula amagumba gakubagana oli mu nsonga amagumba gakubagana omugongo togumalaayo wano okozesa eddagala lino erya Apathen ojja kubeera nga oteerera ddala bulungi nnyo abakubire ku nnamba eri 0746 740 966 endala eri 0701 432 ennyingo zikuluma amugongo gukuluma amagulu gakuluma amatu gakuluma buli wali nnyingo eddagala lino liva Germany ngambye 0746 740 oba 0701 432 tubeereyo ng'olina obulumi obw'ennyingo ng'eddagala lya Apathen weriri liva Germany bakubireko mu kaseera kano bajja kubeera nga bakuyambira ddala bulungi nnyo Pacho to Harriet nga tumaliriza bano abaana abalemeddeko obw'amagezi ki bagambye bajja kwetemaatema ekiba kyetaagisa bajja kulwana bagalabika biki bye anti batemeteme bannyaabwe bamaama baafa bagende ku malaalo ga bagambye kafero etaata wamu nedda ate naye bannanga ate abakadde bedda baali benzi nnyo basinga naffe balaba omulembe guno baali bannaye baali benzi kubanga kani imagine olina abaana basatu naye ababiri si ba musajja wa mu nnyumba omu yekka gwayina bakolanga ono alya n'oli ala emmere egenda okiraba oli agamba nti ono alya n'olya bagamba ono alya n'olya ye kafeera akola ki abaana beeyagala bakazi bakafe but that is so bad omanye kati ekyedda bambi bataata baffe batyanga okuswala naye nze ndowooza bino ebintu gye bitandise okutuuka bannaye bateekewo gundi nga senga kisoboka omukyala lwakugambiddewo nti ali lubuto DNA ekolebwe ng'akyalina mu lubuto nedda kati because we want wama to avoid those things oshege senga kibadde kisoboka oba bakugamba abakazi mwagala ki lwekagwawo bwe papa DNA ekolebwa anti kakati waneeno mu process y'olubuto era jjagamba tomulabirira kati nze mbadde nteesa omukyala bamugambe weerabirire gino emyezi 9 paka woozaala sente zo zigenda kuddizibwa buli risiiti beeranga okola ki ogitereka wanaaba owange DNA wegwera bwete nga wange tulya sente zo nkuwe nga otukoze obulungi obutagambika nedda nze ekinnuma bakazi bayaaye bw'obanga gundi tomwagala lwaki weebaka naye lwaki weegatta naye lwaki okkiriza akusulika ennenge lwakuba namwe ebisajjasajjamu muli basiru temutegeera ate naye lwenkuyambye nenzija nenkugamba nti omwana wo tolina kyoli tolina kyoyina tolina kyompa ate nolweraga nze si wange ate wano bami mukogwogera si wange si biki nze ndowooza men are trying to run away from responsibilities mu ngeri bwetyo kati nga nsaba kooti ate oyo avudde n'asooka agamba siwe badabolinge wemba sizirina womanyi oba otunda bitundu bye ebyekyama gwomanyi kuba kati mubikola mubitunda babitunda wanange entunda awo otuuse kuba ebyange bireka byatunzi lwaki olwa hayiti gwomanyi sente zendimu otegera tibambi bwazzeewo obuyaaye bungi nnyo gavumenti tubadde tusaba wabeerewo ndowooza buli kyuma actually ebyuma bireetebwe nga nabyabwereere ndowooza tumanye nti wali amalwaliro bwegate oba 4 oba 5 omusajja nga obadde like tokkiririza mu lubuto olwo
oluyitawo some question marks nga yakagwabwe papa lwe babasiibula mu ddwaliro musibire wali wabanga siwo baleke eyo genda naye baaba omukazi n'akikola naye gwe omanyi kyekitegeeza okulabirira omukazi w'olubuto omanyi kyekitegeeza okola shopping yokka eyo omanyi kyekitegeeza bannange mwenze mbabuulira senga nali nazaala ku mwana omulenzi bannange nze simanyi sinnamuzaala naye era we nnaamuzaala teri mwala agenda azanyira ku mwana wange omulenzi otukufunye nti ye tutandise olugendo biki nze kwolwo nzajja ne mu ddwaliro mbasaba banna eddwaliro nikola DNA nti nedda ate njikola mwenna temumanyi nga bakuwa akasaayi oli wako owuta kyenda results zikomawo mugamba jangu bitana abeewammwe ne mugamba yita abeewammwe bajje munaye bajje tulinayo gundi twebaze mukama katonda lotuwa omwana nzizaawo mmere ninkabatema nembaga mugende naye sibalinaako buzibu mugende mala konfaminga tawadde mwana wange siriimu ye ne bw'aba amuwadde kati sirina kyenziza but let her go because ekyo bw'okikoledde ogenda keeping on bringing other children abatakola ki for my son to take care of. I know what it means take care of a pregnant woman paka wazaalira kakati ate leero bw'abeera ow'ekisono ekisukka so kakati lwaki owa omwana wa munno gwe teeberezaamuko nga wo okitegeera nammwe abasajja ne mbasaba oli bw'abavudde nakugamba nti olubuto lwange nga naawe okimanyi nti gundi mulekerawo okwewunza sagamba nina omukazi lwaki wali twambala kapiira weesiriwaza nnyo wali tolaba waddali sirabye waliganye muyambala akapiira nti wemba nkugambye nti mweruli kakati nnokkiriza at least say let me do half then nga gweweerezangako kyomanyi paka lwonotuuka time egamba kantwale omwana ono muki mu DNA ate luli mu Buganda ano mwalina kyemukola nti omwana waatabeera wagundi ne bagamba tumututte wagganja ng'abadde wo simanyi ne kuba kwalula kwalula mwana or something era waatabeerawo ng'afiira nayo iye nze baŋŋamba nti omwana kasitaagira bw'ati mwana wange ganja amututte ogenda okola omwana atandika okwepamira asula mu ttooyi bamutadde mu buli ogenda omulaba atudde mu sigiri ogenda okola yeekwese mu firiigi ali mu ntebe agyetisse zino toyi z'omuntu omusanga ataddemu omutwe anywa amazzi ga mu ttooyi mb'oyeekola ebintu yereka naawe mb'omwana abaganda abatuufu ebyo kafeero bajooga mujooga mb'omwana nga si wuwo omwana yeekola ebintu oba oyina emmotoka omusanga mu mmotoka wansi kati ayagala kufa afiireyo alage nti ddala gundi omusanga gye olimi alinga musota ebyeddala bali ababanga mbizi ng'omwana agenze ewatali waawo naye nze abuuza kati tewali basenga basigala tewali bagundi abasobola kukola those cultural things nze actually ensonga eno nali saagala kati nga bwe yagenze mu DNA nkomawo ekyo bakama bange oba like Buganda Katikkiro pick up that thing from there netukolako ekyobulombolombo nga Abaganda Katikkiro yabigaana Katikkiro yabagamba temuziikula musajja kino ekintu kye mbadde mukomezzaawo ekyokwata Abaganda ba Kafeero bakwate n'abaana kye yali ayagala era nga tayagala bamuziikule naye nga ne Baganda be Baganda abatuufu Baganda babatuufu tugenda bajjako nende gwe tusooka nende si yagenda ewasale si yakoze nga bulooka naye sente ziri awo olina mu bisirikiro agenderako simanyi n'ebisirikiro akola nnyo ekyamaanyi tugendereko nze wamma siri munno mugere wajjetu witiriza banaffe abalugave abokofa nfusila bwe wonna ekifo nga kikutawaanya okuba emyasi senyiga akulukuta kifo ekitakutuka akozesa lugave abokofa nfusila eddagala lino lisanga mu pharmacy zonna mu ggwanga Uganda genda olifune lijja beera nga likuyambira ddala lungi nnyo ne lugave abasa silab asaze nga zikutawaana ofunye ekikeeto ova mu lusaayisayi olina gasi mu lubuto okozesa lugave abasa silab lijja beera nga akuyambira ddala lungi nnyo eddagala lino genda mu pharmacy zonna wano mu ggwanga Uganda wamu ne drug shops ezenjawulo jjukira nti eddagala lino akisiba ekitongole kya National Drug Authority wano mu ggwanga Uganda era kyova olaba kweriri katale ombuuza nti bisirikira naagenda nze ndowooza jeno yeetaaga bisirikira because she has most of my information. Was it that Disney's abaga bali mu kintu kino ekyokubeera nti ate bagende wa Jenusale babadde balwanyisa nnyo bisirikira they were like
gundi bisirikiro ono yali muyayi kubanga tebategeera yes tebategeera nja bayita n'abasiru kuba ekisookera ddala omuntu asobola tereka ndagaano z'ettaka oba after 16 years n'azibaddiza kale bisirikirwa bannange nze sikulabangako kubanga yes yeetaaga awaadi kati yeetaaga agende wa genosale oba naye amuwayo bukadde nga 2 oba 3 ajja yenaazeeko ennaku oba kwolwo tusula mu bbaala tusulemu it is okay wamma okitegeera kubanga omuntu tosobola agamba nti yakubba kino n'abireeta byonna ebintu byawe n'agamba biibi era abaana abo baagabana ebintu ebyo baagabana kivula baatunda kati nze nsaba oba waliyo ne bugundi obulala obwasigalayo buland titles biki kubanga gundi yamanyi gundi ebintu ebyo so genosale ng'otwala bano bonna ne bisirikirwa has a lot that you do even sit one on one with her and she tells you maybe ojja kufuna guidance ennungi ey'okubanga okola ki ey'okuyambako bano abaana naye abamu just baagala ndooza bintu bya kukola kyo kitegeera nange si byangu naye abazadde abakyala nze nkyabagamba mweddeko mususizza bino ebintu oli wa Tomu omulimba maama mulwadde ngenda mu kyalo jjajja yalwalira gundi n'ogenda essimu n'oziggyako jjajja ate n'amala n'ajja ewaka okunoonya gundi yagenza ayi jjajja toli mulwadde nga ne jjajja n'okulwala kwe takukola ki takumanyi so you people bw'oba osazeewo nti ojja kubeera n'abaana era abakuze ng'oli weka as a single parent zanya buzannyo bw'ebbali naye nga buli omu mubulire right father time eri bwetuuka omwana ga maama yaŋŋamba tatange baali bamuyita Emma Musoga ava wano yakolangako wano jjajjange yali gundi and this maama naŋŋamba taata yali Muteeso simanyi ava gindi ererere tandikiraawo naye bino ebyokutwala omuntu mu kikawe she does not be bayinayika mbabule bino ebintu biswaza olaba muntu kubeera nga mubbi biki nga neewute byaliyokko otegeera nosanga ekyana kiwemuzi nosanga ekyana kiri kiyika endusu bikikola biki kumbe bo balinayo kizoro mwe temwakirina bakuleetedde kizoro mu ebigambo byange Mozelle Megaton ngemmanya mbadde ne Pacho Tarret olunaku olwaleero stories endala nnyingi weeziri awo era tukomawo ne stories endala nnyingi nnyo musebe bulungi mweraba